You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Michael and Florence. Chocolate. Yakoze femuzira. Tubeerayo ate neki tubeerayo ko ne Range Rover. Girabye Michael and Florence. Yeah. Onera bisano Uganda. Mapenzi yako tanta. Andabula. Wamukona ni mkwate kunabula. Andabula. Wamukona ni mwelite kunabula. Andabula. Sagala tabula sagala ekigambola batikula mukwe ebirungi ne babiteka bakikola bakuyita mwitaba bakikola bakuyiye kuyifika nega calm down. Just send me a piece of you and make me stand for now. On need a visa no Uganda. Millions of listeners soundtrack their lives with music and podcasts on Spotify. 2. We'll help match you with listeners. 3. Managing your Spotify campaigns is easy with AdStore, our self-serve ad manager. Search online for Be Heard. Ako kanyumira kusanga mpitamu bannange. Bannange zijjagwa zaffe muziraba bannange.
Manya abagole mbakwasa Clever n'agendayo nze nesigala ku reception nti leero mbabaddemu. Ebajijjako obisa sijja kujja kulwakuna. Yes, ewa. Tusaba omutulule nali wabweru bambi oyingire, omulala nasigadde tusaba bambi oyanguwe oyingire. Tuli mabega wa budde naye twebaza Mukama nti tumaze okutuuka ate kasita tumala okufuna abagole teriyo omuntu mulala yenna. Omwami n'omukyala nga baliseeko mu maaso gaffe okukola endagaano. Nsaba byonna bye tugenda okukola nga bwe babikkiriza naffe bwe tukuŋŋaanye oluwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati tunaba kugenda mu maaso na kigambo kyonna. Njagala okubuuza ffenna abakuŋŋaanye, onaamusangamu ekitiibwa, onaamukuumanga, onaalekanga abakyali abalala bonna n'obeeranga naye mu bwesigwa okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Ansi erina mulabalo saagala nange ndikukase weddire muweka bannange tukube mu ngalo agenda kukola. Akati wano wekagweramu maama omugole Florence wali kakati ye amaze okussa omutima nti agenda kukola. Kati wano uwe ogwaliza oba naawe ogamba nti kamusasule nga bwonsasudde, nja kwagala onziremu munziramu nti nja kukola bwe ntyo. Kibuuzo kiwanvu naye kiwulirize. Nyabo omwana w'obuwala Florence, weetegese okutwala omwami ono asiimwe okubeera mukyala we. Onoomwagalanga, onaamubudaabudanga,
onaamukuumanga onaamusangamu ekitiibwa onoolekanga abasajja abalala bonna okubeera naye mu bwesigwa nga Mukama bwe yalagira onaakikola ekyo tukube engalo bannange bano bali mulaavu yebiri omuwala takyayinza nakutunula n'omwami takyayinza nakutunula naye mugumemumenu katono wabula esaawa si nyingi then musobole okwerabako kati njagala kutwala omukisa guno okusaba omuntu omuko agaba omukyalo omuko waba wali jagutatu so bagenda kumpeera akazindaalo okwatemu ennyoko omukwasa omwami oyo era mu mukono gwe ogwa ddyo byonna byoyagala omubanja kano ke kaseera kaaba wano agenda kutandika kukubira ssimu agamba muganda wange oli otyeyo naye gati wano mulina era mubayo akantu konna konna kubanja eitha akuwandiikira akaceeke kati nogenda nako oba tomulabangako mugenze tusanze wano soka osasule negekwase kati obuyinza buli mikono gyo so n'ebigambo ebirala byonna byayagala okwogera kano ke kaseera ate biri ku likodi tujja bijjukiranga bajja bijjukiranga n'abaana baabwe bajja biraba omulembe gwe tulimu saba mukogenda mu maaso oba omukwasa otya oba otya mamanyi naye omuteeka mukono gwadde Mko wange Michael nkwasa sister wange Florence nsaba omukwate bulungi ng'ekyatika nkimanyi okisobola kuba abasajja tukisobola ekyo era nsaba Mukama abalungamye mu buli nsonga zonna eziba nga zimuba musiŋŋaanye mu bulamu bwammwe obugenda okuba nga muyitamu mbakwasa Katonda kubanga yagatta ate era kyawandiikibwa nti Katonda kyagasse tekirigattululwa era amaka ageesiga Katonda era nga entandikwa bweri nsaba Mukama abalungamyenga mu maka gammwe abawa abaana emikisa n'emirembe b'emikisa gitambulira mu bingi buli kye tusiŋŋaana mu nsi mu byenkulaakulana mu nkolagana ennungi n'abantu byonna giba mikisa kuba Katonda muko mbasibiira entanda era mu buli kimu toweetuli kyaki weeri ebiba bitabuddetabuddemu kyaki ne famire yaffe kuba tusobola okubittaanya oba olyawo ne bitagenda bweri yabangirire ku ngalo ali muzikebera abikulako kati kifaananyi ekisinga okunyuma anyenyeza omutwe bano babulunzi meni bano bo bali mu kintu naye abalala banyiivu bazibu omusajja atutte omukyala amututte tumukubireko mu ngalo agambye naye ekyo tekimala kulikodi twagala bakuteeke ku muzindaalo okakase oba yeye muzindaalo gugosebo bagukwatidde twagala okakase oba yeye banaye tumukubireko mu ngalo singa baali nga yoyo yennyini ogenda kuddamu ebigambo bino na buli kigambo olw'okuba nti saagala okisobye kyenjogera kyoddamu njagala kyowulira nga tokyagala osirikawo busirisi then tusobola okusooka kukola okunoonyereza lwaki osiriseewo ogenda kwogera amanyago kansubye nti geganasiimwe Michael gego kati njagala okwata emikono egyo ginyweze bulungi mwana muwala Florence njagala ositula amaaso ago ogamusimba omutunulire bwoti mu maaso ebigambo byagenda okwogera bigambo bya ndagaano teri omusajja yali abikugambye ebikugamba oba omujjukira yali alimba oba yali agezesaamu
era bw'oba olowooza nti ne Mike alina bwe yali agezesa, that was just a practice, eno ye final match eno eri wakati wo naye. Njagala mutunuulire era bw'obijjukira buli waalituuka okwagala okuba nga ayagala okwongezaamu ebingi ogamba ate ebyo nga tewabigamba. Bw'asalako eyo ogenda wamuko atusuubiza muko. Nze Michael Asiimwe nkutwala gwe Nalinya Florence okubeera mukyala wange. Ngenda kwagala okutandika leero mu bubi ne mu bulungi, mu bwavu ne mu bugagga, mu ndwadde ne mu bulamu. Ngenda kwagala, ngenda kukubudaabuda okutuusa okufa okulitwawukanya. Nkulayiridde bwentyo okusinziira ku tteeka lya Katonda ettukuvu, era ekyo kye kirayiro kyange. Tumukubireko mu ngalo. Nkutwala gwe Asiimwe Michael okubeera mwami wange okuva leero okugenda maaso mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu ndwadde ne mu bulamu. Ngenda kwagala, ngenda kukubudaabuda okutuusa okufa lw'olipawukanya. Nkulayiridde bwentyo ng'etteeka lya Katonda bwe liri, era ekyo kye kirayiro kyange. Tumukubireko mu ngalo bannange. Sooka omuteetemu buli omu kwegamba sooka olowooze ku birayiro ebyo, sooka obirowoozeeko ebirayiro ebisooka bimaze okuuka munda. Kaakati Mukama ng'akabonero ak'okungulu naye nga munda wamala dda okukola omusitampu nga tebanazaalibwa wali okimanyi gwe. N'olwekyo ntukuza ebyuma bino Mukama Taata era mbifuula empeta kabaka akabaka neebeera ku mikono gyabwe ng'erumiriza nti tewali kudivoosinga, tewali kwawukana, tewali kulwana, tewali kukyawagana. Leka essanyu libeere mu bwo bw'empeta eno na buli anaagiraba ku lugalo lwabwe Mukama Taata kitange ng'ategeera nti abo bafumbo ng'atajja kuyaaya na kukumpanya. Mukama nsoboze mundagano omusalimu erinnya lyo liweebwe ekitiibwa mu linnya lyo Yesu, amiina. Ab'emikwano, empeta obutyo tebagamba ate bayongereza ku ya Ssekiryoba Simaya Kuyani obutyo. Kati ogenda kwogera ebigambo bino olw'okuba njagala bigulirwe, so njagala nabyo obiddemu ng'ogoberera bw'oti. Gamba nti nze Asiimwe Michael nkuwa empeta eno ng'akalabo k'obufumbo bwange, n'omubiri gwange nkuwa ekitiibwa, na kyonna kyendi nkikuwa. Nkuwa buli kintu kyonna kyennina mu bulamu buno mu kwagala kwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati tuddamu akantu kano akasembe Kitaffe, Omwana n'Omutukuvu nga bw'oteekako mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Sooka weerage n'omugole weerage, walina abawala ezo sooka weerage. Twavaayo mu kyalo katuli Kampala, buli bw'ogaba naawe oweebwa, era ky'osiga ky'okungula.
naawe funayo teteekanyayo ezabadde bbiri okay kaakati naawe ogenda kugaba kwata omukono mu ngeri yemu waayo omukono mu ngeri yemu ololengala mukulu weerage tekuli wadde akaweta balika waggulu naye essanyu lino mulyewola mira gye mulibona obutasanyuka lwakirenderedde mutiisatiisaani waliwo wemukobaganya musanyukeemu otogera giteekako nga temunasekako bannange sinobula kutaba bwatyo n'omya bwali bwotyo n'otasanyukamu kale walika waggulu n'olwekyo omugole omukyala amanya yenalinya Florence gamba nti nze nalinya Florence n'empeta eno ngikuwa ng'akabonero k'obufumbo bwaffe olw'ekitiibwa n'omubiri gwange na buli kyonna kyendi mu bulamu kikuwa na buli kyennina nkikuwa etteeka lya Katonda ery'okwagala mu linnya lya Kitaffe ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu gituuse wansi bannange. Akotekamala katusabayo kahaaga tubakulye mwogalo lwange nakumwe kiseera kino njagala omwami n'omukyala mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mugenda olina ekizibu ku bano bwatagenda kuba mu ngalo katugenda kulaba ffe katugulabe kusaba tugenda kutegeezako Michael tubalaba ne kamera ezimu zitunudde eri tubalaba n'abakwaya tubalaba atagenda kuba mu ngalo tumanya tugenda mu ofiisi twagala tubakubireko mu ngalo omwami n'omukyala Asiimwe ne Florence omwamubire mu ngalo n'olwekyo subagala bagayidinga ono mu maaso ga Katonda. Nja kusaba abazadde mujje ono tekisosola oli muzadde otya oba nzikiriza ki guno mukisa gwa Katonda. Abazadde ab'omwana ya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Nalinye ne Asiimwe tubasabidde omukisa ng'abazadde tubawonze mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Amaka gammwe tugasabidde omukisa ogw'ezzadde ogw'ebisi ogw'obugagga. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo tusabye obawe omukisa obaaze obakulaakulanye babeere n'emirembe mu maka gaabwe babeere n'essanyu mu maka gaabwe. Tubasabidde okuteesanga okukulaakulana okweyongerayongera nga buli lunaku. Tulangiridde omukisa gwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo gwe tufuna okuyita mu Kristo Yesu. Nsabye gubabeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gwe tusabidde. Amiina. Tetuvaawo eguno Mukama yeebazibwe osembera n'okwatiragala ku mwami ono. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze nsooka okwebaza Katonda mu ngeri ey'enjawulo kubanga kukwasa n'abalala ensangwa mbasabidde omukisa gwa Yuda lw'ejjajjaffe ne Isaaka ne Yakobo mubeere mukisa mubeere mutwe. Kitange nalina eggulu nalina buyinza Mukama olaba anaalumba abaana bano banaateesanga banaddiranga mu kkubo limu banaddirangayo mu makubo musanvu ekitegeeza nga tebateesezza nga babatwala ntyagi nk'obodde bamalayika b'eggulu oba obakulembera omwoyo w'okumanya n'okutegeera n'okubikkulirwa yaba abeera mu maaso gammwe. Mwekwase Katonda mujja kuwangula nga bwe yawangula ensi eno mujja kuwangula nga naffe bwe twawangula ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nsabye ne tugamba amiina. Basabye omuzadde okusaba abaweereza ba Mukama abalala bali wano ffenna tulinye wano ku ddaala langiri omukisa gw'obwakabonera musumba linnya Nsumba era name of Jesus.
we come before you this afternoon, O King of Glory, declaring a blessing upon these two almighty. Tambula okuyuzayuza endagaano ya Katonda, tugisazaamu ku bulamu bwabwe, tugisikiriza ku bulamu bwabwe, tekigenda kulaba mukisa. Na buli anaayogeranga ekigambo kye kikolimu anaagendanga nakyo, anaabasimiranga obunnya ye yennyini anaabugwangamu, banaabanga mitoso simikira, banaaweebwanga omukisa nga bafuluma, banaaweebwanga omukisa nga bayimbira, bagenda kulaba entandikwa ya Katonda ey'obufuzi ey'okumanyika. Mukama ofuge obufumbo bwabwe, obayambe, obabeere, obasomose, obawanguzise paka okufa lukuli baawukanya. Tubirangiridde ku bulamu bwabwe obugagga, ekitiibwa, omukisa, emirembe, essanyu, na buli anaakolagananga nabo abawenga omukisa, naye aweebwenga omukisa. Mu linnya lya Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. N'abalongo bazaali congratulations. Kati nga tubayimusa wansi wano, era ne Mukama bw'atyo bw'agenda okubayimusa. Abasumba mukwate emikono. Mukama bw'atyo nammwe bw'agenda okubayimusa. Wow. Kakati tubaleke wano bokka, tutambule ffe abalala tuddeyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Okay. Kakati mwami Mike bakuyigiriza bwe bakwata omukyala ng'omuwasiza. Omanyi bwe bamukwata? Kakati ogenda tulagako obulazi. Heart. Kulwa gavumenti ya Uganda, on behalf of the government of Uganda, kubw'obuweereza bwa Redeemed Life on Church, behalf of the Ministry of the Life Church, ne kulwa Bishop waffe John Mark on Kiyaga, behalf of Dr. Batiaga, tutwala omukisa guno we take this opportunity okubakwasa ebiwandiiko bino. to hand over this document to them. Ekiwandiiko kino ekisooka This first certificate, kikwate bulungi, ekyo kye kikiikirira gavumenti ya Uganda. that document represents the government of Uganda. Era details zonna eziri okwesweredwa The details that have been given unto us, ziyitayo mu gavumenti ya Uganda registry. they are going in the registry of the Era okuva leero from today. olunaatuukira ku Mande By Monday, mujja kuba mwenda ogenda osinga your document ne will be gavumenti ya by Uganda. the government of Uganda. Bakati enyala rikodiziza Because the government will have your record. balinda kukola return kitandagala amakoze ebirayo. You will be waiting only for returns. Era kiba kitegeeza And how it means. nti gavumenti ya Uganda bamanyiga omwami And the n'omukyala. government of Uganda knows you as a Ne husband. bw'oba ogenda mu kooti, And if you go to ne court, bw'oba ogenda kugula kibanja, you go to buy ne bw'oba ogenda kugenda musize, we are going to the house of the gavumenti ya Uganda ekusuubira okubeera omwami n'omukyala. government of Uganda expects you to be a wife Olw'obuweereza buno husband.
obuvunanyizibwa buno twakwasa satifikeeti emera n'akabonero akakakasa wano wemukoleredde ebitayiro byammwe era wano wewagenda okubatulesingira tumaliriza mu bungi bw'abafumbo abawedde okugatta mu kifo kino n'olw'obukulu bw'ensonga eyo katonda kyeyagatta awamu omuntu yenna takigattululanga mubakubireko mu ngalo haleluya akati tugenda kusaba abazadde muwango w'ekisalo abazadde abakwatibako badde bayimire wano tufune ekifaananyi kisooka bantu bano bakifuna ekyomukyaki munda n'abazadde benekisa amazes me, the things you do, no one can do. Jehovah, yourself, say, Gurumisa, 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 Wakarabo, Kunde, amazes me, the things you do, no one can do. Jehovah, yourself, amazing. How you manifest your steadfast love amazes me. You have been
bannange bagamba mujja tubakolera emikolo BGP events mubeera n'okusaaga ebintu si bya kusaaga emikolo bannange endala zijjagwa ziizino zonna zijjagwa ziri wano zijjagwa ziri wano bannange omukolo gwa kiziiba nnyo ekiri wano omukolo guli wano mukolo Ssaabasaaliza so munnange bonna mwebale kuwakinga mwebale kulaba ate katugende tusinkane ku reception kangende ntwale abagenyi ku reception kangende ntwala abagole bange reception linnya lya Mukama waffe Yesu. Yes. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka za You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okuwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD
CD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing, balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working.